Okay, tugenda maaso ate nga tutandika butandisika episode kaffe akakutaano Siri Kyotera Films Production kyagenda maaso n'okuba ng'ekakkulukusiza mpola mpola nga begattirawamu ne Duncan Digital Studios bano nno bonna basangibwa Kyotera era nga basigala babategeeza aba Duncan Digital Studios nti omuyimbi ejjembe lya mpanga ke tutandisika episode kakutaano omuyimbi saagala weerabire tibagenda maaso n'okuba nga bakutegeeza nti kakati waliwo ofa etambula olina oluyimba lweyagala tugenda maaso n'okuba nga tulukukolera vidiyo tujjagenda maaso n'okuba nga tulukukolera vidiyo ey'omulembe ate nga ku bbeeyi yakuteesa buteesa kale osobola okuba nga otufuna bulungi nnyo ku namba y'essimu 0752 n'osembeyo 50 obaira tufuna bulungi nnyo aba Duncan Digital Studios naye ng'ate naye wenna alina omukolo gwakwanjula mbaga oba birthday party ng'osobola okuba nga otubuukinga bukyali era ne tubeera nga tuteesa buteesa kwega ebyo byonna byonna tuba tubikolako bulungi nnyo naawe yeetaaza ebifaananyi tubikwata bulungi nnyo tugenda maaso ate nga tutandika butandisi mwana muwalaki omuendo enjo mweno firimu akuweereza nga Joanna ate nga Sibyala Kenny agenda kuweereza nga Doni Seki tutandika butandisi ate nga tugenda maaso nakavuma Maria akyagenda maaso n'okuba nga kuweereza nga Suzanna mu kafirimu kaffe kano ak'omulembe akamanyiddwa ng'ejjembe lya mpanga era nkatandikibwawo mwana mulenzi Duncan Kataala kati ka episode kakutaano katino ke tutandise tugenda okukomekereza ka episode ak'okuna omuyaye ng'atuuse naye ng'alina ebibuuzo by'alina osooka okuba nga addamu kubanga mwana mwayo ye tasalikako omusaale mukambwe muzibu era ye yamugeza sijja kulonzalonza kampite mbufunze njagala kumanya ani gw'obadde oyogera naye ku ssimu nga tasalikako omusaale mutaka n'atandika okunnyonnyola awo apalapalanya naye ng'abyagattagatta biringa ebitajja bulungi naye nga wali bamukaza mbadde nkuwulira byonna byogera weegayira musimansebo nga bw'oyagala ennyo wano nga bulijjo gamba nti oyagala nsenze kakati sagala kumanyira nnyonnyola mbadde nnina kale gwe mmanja akasente kange kakati bwazze wali n'abeera ng'ayitawo kwe kumuyita ne mugaa nti nkwagala ompa akasente kange kati gwe n'owulira bubi era wenvudde muyita wali gwobanja goyita mukwano ati ebyakasente obimanyi omuntu munne alina omumusuuta osobole omumuggyako kyoba oyagala ekikula okambuwaddemu kyekizibu Suzani anti wulira kati ate ng'ayingizawo linnya lya muwala mulala oli gwe yadde yeegayirira ekiraga ti omuyaayi ono yandiba ng'oli mwana muwala mwagala ebya sirias naye ka house galo kano yandiba yeyambisa keyambise kakati awo nawe alina okuba nga nnyonnyolawo anti ekizibu ky'olina ogenze n'onkambuwalira ate nga ne boosi wange ku mulimu naye atera okunkambuwalira mu nkambwalemu gy'onkambwaliddemu aye nga boosi wange ye Susan kale ate bw'ogize bw'oti ne kibeera nga nzijukira nga boosi wange oba yankambuwalira kwe kwogera n'erinnya erya boosi wange amanyikiddwa nga Susan abayaaye batettenkanya kati omuyayi n'atandisa ow'amateeka tompa mukene uwa ffe wano naye tulina abagagga tuyinza okuba nga tuli amukene ebyawuwa fesitulia mukene yantama kuva buto munnaye sirina mukwano na mukene ekyo nkikubuulirirawo bw'ate ye mwana muwala amwagala ekyamuntamya ti tiyandibadde mubi naye ekizibu ekyamuntamya nti ewaka baali batuzaala bangi kakati ate mu kutuzaala abangi nga bagenda ne bagula akasoosi nga kamu ne bajja baddira akaalita 5 k'amazzi ne bakayiwa mu seppiki ng'akakakene ke kagenda okukola ekyennyanja tebasonsowaza kale n'abeera ng'enfumba gyafumbibwamu simwetaaga saga nawulira amwogerako kakati mwana muwala amutegeeza nze munnange n'otwala butwazi bw'oti ne mukufumbirako jja nakweruma engalo okakasa Suzan nva mu mutwe ojja kundeetera ebizibu naye kakati kankuleetere buleetezi bintu byo kuba kati onsobedde busobezi Suzan akufuukidde Suzan ate nga wano olina Joan sikutegeera butegeezi era amanya gamwe gayagala okwefaanamu kati wali Suzan ne Joan era obiwulira nga biringa ebigattagatta oba okitegeera era tunula nga Joan munaye ate Suzan abeera mukambwe kati yagala tunula nga ye mbatumbadde sikeetegereza nga livansi kyekyo kaddala firimu engenda mu maaso
ate katulaka episode kakutano obeera ne VJ MK Musa Uganda okuva mu MK Videography Uganda otufuna ku namba y'essimu 0756 07 047 46 ye MK Videography Uganda tugera maaso ate nga tutandika butandisi ka episode kabeera kakutano eno nno ebeera season 1 naye nga season zonna tuziina bulungi mu MK Videography Uganda era nga tukwatagana n'Ekyotera Films Production saako ne Duncan Digital Studios abo bonna basangibwa Kyotera okubanga tukakutuusaako bulungi nnyo YouTube channel esigala yemu Kyotera Films Production obeera nga otufuna bulungi nnyo subscribinga commentinga buli kintu kitambule my dad sana tugenda maaso kakati akantu kange wakataddemu simanyi obitegedde otya makirabika kiwunyiza kawo gwe ate oteebye kiri mutu kimanyiwa nnyini kyo naye gwe obitebeddewo kakati omuyaali alinga ayagala oleeta olugezigezi mbwe ayagala yingirako mu maka g'omugagga alambuleko nange njagala laba ku byakiroli muniibu kyanganzira wano singirako munda oba oli awo twandibadde tuteesa naye ku nsonga z'okweyawula ate gwe buli lwenganya ey'okweyawula tokkiriza sikutegeera butegeeza olinga mbuzaabuzawo oba tonjagala ombuulira ebyomunda eyo biri ebyomunda munnange wandibadde weesonyiwa byesonyiwe era byonna byonna tubigatte naye ebyomunda bireke naye ati naawe just yisaako katini obadde ki togira nnyo just kuyisa mu katonda mugulu kuyisaako buyisa kiba kiwedde ne bwekoma bukomi mu mulyawo kale neningisayo bulingiza songerako bozi singa jiraawo oba tondeetedde ebizibu gwe kyanagwe ndi spy nze ndi spy omumanyi gwe mbega kati mbega abuuka ebikomera mbeera komanda nti mbufunze mbuuka ebikomera okitegeera kati tasobola kunkwata oba otiridde bwereere kaakati nga bw'oli spy buuka nga ofuluma tobuuka nga gimaze kuwunya nga bwe kiri nti oli spy buuka nga ofuluma kuwunyuuka firimu egenda mu maaso tulaba tuddamu tugenda maaso ate nga tulaka episode kaffe kabeera kakutano ejjembe lya mpanga yafuuka 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 alugo ati mami yangu kale okuddako sayidi eno ewali ono omuwala eyajja okukola obwawusigalo naye ono omuwala ye yazaala omwana n'amusuula kale tumulengera sayidi eno gyagenda maaso n'okuba nga yiyiza embeera era omugagga emirimu agimuwa bulungi nnyo embaata ezo ziteekeddwa okuba nga ziyingira emirimu gyagenda maaso n'okuba nga gikwasaganya bulungi nnyo naye nga gye yava twagenda maaso n'okuba nga tumulengera yazaala omwana n'amusuula wetwogerera omwana oli kati ate omulalu yamuyina kati ali eno agenda maaso nakuba nga apatikana akola oba akolerera ki tugenda maaso agenda maaso mpola mpola n'emirimu nalugo emirimu gimaze maze ddiwa eziweereza kakati maze emirimu gikoze bulungi nnyo nti ye tekigulu batugenda byonna mbikoze naye twandiyidde ki leero tulye ku nkoko munnange naye abawala abava mu kyalo n'enkoko kweyogera ku nkoko n'ettooka awo oba omuyina awo omanyira ddala nti gw'olina muganda awedde emirimu ate munnakyalo enkoko n'embata tulya eki tulya enkoko kwega bamuleetera ebibiri amanyi kyasalawo era bw'omuleetera option bbiri ey'embaata n'ey'enkoko yamanyi gyadda kakati omugagga n'agenda mu maaso n'okuba nga amuyitilayitira mu pulogulaamu z'olunaku genda mu maaso n'okuba nga otetenkanya bulungi nnyo ebintu saye nga buli kimu wakitegese bulungi nnyo kuba sitiru nina n'abagenyi b'ensuubira
Njagala ngende mu maaso n'okuba nga nva mu kibuga nga buli kimu kimaliriza bulungi nnyo kubanga era naye abagenyi b'ensuubira okuba nga bajja, so mirimu olina okuba nga ogikolera bulungi nnyo mbudde. Oba otegedde obukulu bw'ensonga eyo tikale boss. Tugenda maaso. Tugenda maaso. Movie. Obudde bwa kiro ennyumba etandise okuba obukule. Firimu egenda maaso. Firimu egenda maaso. Bannange noota oba byandibanga bituufu. Awo sigala aba yeebase ennyumba etandise okuba obukule. Bannange nasooka naddawo. Oba kibadde kirooto? Bannange iye kiki ekigenda maaso? Kubanga byempulira nabyo sibitegeera. Byempulira sibitegeera ennyumba. Ennyumba ekuba obukule kiki? Kubanga kyempulidde tekibadde kirooto. Ninga biwulidde live show. Naye ng'ate ennyumba ebadde ng'eseka. Kirabika oba nawulidde buwulizi bibyo oba mbaddemu tulo nga mbadde ndoota. Ate nzijukira nga ebibadde ebituufu. Kale n'atagenda mu maaso nakubanga biwa nnyo obudde. Naye ng'ennyumba eri omugaga ebintu ennaku zino byo yatabukamu. Kubanga saddaaka yagaana oziweereza mbudde. Kale y'ensonga lwaki amaanyi ago ag'okkabala gaagenda mu maaso n'okuba ng'ekyangacyangamu. Tugenda maaso. Tugenda maaso era nga tutandika butandisi. Tulaka episode kabeera ka 5. VJMK Musa Uganda okuva mu MK Videography Uganda. Tugenda maaso ate na tempola mpola. Kakati oluvannyuma ennyo omugaga tumulengera yuno akomawo bukomi. Ono ye ku sayidi eno mukyala naye nga naye akasente akayinawo tetumanyi yakafuna mu nfuna ki, naye nga yesirwa akasente weekali. Buli kimu kyonna akikwasaganya bulungi nnyo naye nga tetulanga ku mwami gw'ayina era nga tumulaba mukyala nakyeyombekedde. Kati firimu egenda mu maaso. Agenda okukomawo ng'omuwala emirimu egimu ate tannagikwasaganya enju tannasiimuula. Mulimu ki ogwakuleeta? Weerabidde nno kaakati omulimu ogwakuleesa. Eribweti yenange. Banne nansose kufumba bannaye. Singa okwagala. Nakuleeta kukola. Omanye ennaku yo. Saagala weerabire gye wava. Bw'oba oyagala kudda mu kyalo okyogera bukyalo. Oba okitegeera? Ekitegeera. Sooka ondeetere ku mazzi g'okunywa otabule n'ekyayi yanguwa ennyumba eddugala nsuubira abagenyi sikutegeera butegeesi. Tayisobola gajjalira emirimu. Oyagala va ku mulamwa. Ennyumba yange eri oba baana bagimaze nayo simanyi nakumanya. Ate ng'omukyalo ono akyalina n'ebizimbe ebirala by'asitula. Ekyebuuzibwa akasente ko kavaawa? Kuba mu firimu eno be twakalabako abalina kasente. Tugenze maaso n'okuba nga twetegereza bo bandibanga balimu engeri y'okkabala. Kakati omugagga ono ate ye tetumanyi embeera ze kiki. Kale tugenda maaso n'okuba nga tumwetegereza bulungi nnyo. Twagala tugende maaso n'okuba nga twetegereza ate kiki ku mulundi guno. Kati nno yangu ya n'ekyayi oyo tulabe ekiddako ate. Mama chai mulezi. Bete stegedde flavors byebiki. Omwana ono alina ekimutabudde kubanga kyayi tetuganye bamutumye naye akagambo flavor kano kaleesa obuzibu. Gwe bulijjo ne bulijjo tompa kyayi kyogamba otabula biki? Kuba otandika okuneesirwayisaako obudde buno butomanyi flavor sikutegeera butegeeza. Kali n'amajani n'akajaja n'ekisu. Ate ke nagamba okusanga ali ku dining ogwasookera ddala. Twabimanyi ako tobimanyi? Tamawuzi.
enabeerawo nga gwe beekaseera mbeera nkuyigiriza ze simanyi abakusomesa balina ennaku ate munnaye gwe buli kadde oli wakujjukiza sempa kyayiteekako Flavours Eggampi genda era wasiteka yanguwa bulijjo nga bwebiteekako bwebiteekako saga kuneesiriwalizaako tugambewo tokimanyi tinziyize bansonyi maze nenzitegeera bansonyiwe yoddawo wewuddiise agamba Flavour kabadde kaleesa emiwunyo yafuuka ejjembe embe lya mpanga tugenda maaso yafuuka ejjembe jembe lya mpanga yafuuka ejjembe Tukane kalanda. Leo obeyo jijjewa. Kala. Eyo jijjeyo. Oba jinja zisema ati ngompita lubaluba. kalina okudda ku bano Lubaluba kiki? amuyaye tumulengera atuuse naye bamutumisa speed mwala amuyisa speed tamanyi kiki Eyo. bannange Mbeyo gyolaba. munnange omwala ono weyalaba maiti weyalaba maiti ngaffe abalabye obutundu buli obwayita bamuga atogeza nkokogera kigambo kyonna ku byewalaba kati atumizza omuyaaye we atandise okubaako ebintu byagenda mu maaso n'okuba nte ng'akola ki nga nnyonnyola Ennyumba nga bw'ogiraba. ennyumba ogiraba Omulimu eri ku mukwano gwange yandeetawo. waliwo mukwano gwange eyandeeta kale nakonectinga ku mulimu sijja kugamba nti oba boosi wange alina omukazi simulabangako muwuulu oba okitegeera muvubuka muto akasente kaakayina ayina sente empya n'enkadde okakasa gwe kyekikuba Ate ekyewuunyisa. naye Ngaffe. Ekyewuunyisa talina mukazi. talina mukazi kikyo ate Alenzo bulijjo omutima gwange. nze nno bulijjo njagala n'okulabako omukazi kigwayina kale nga njagala mwetegereze muyayo ono alimu engeri y'okubaliga tayisa sikaati Bulungi talinaamu mbeera yonna era tampisangu. tampisanko ubika akasente kange akampa sijja kugamba nti oba muntu mubi tankambuwalira Mpulira nga naye Bitya. ate we bituuse bintabudde lunaku lwakya lumu. Ebintu ebiri omwo mu nnyumba bingi. Biki? mu nju mulimu ebintu bingi Mulimu ebintu ebikaaba ekiro. Ebintu nabiwulidde. Mulimu ebiseka. ewulira ono omuyaye bamunnyonnyola mbu ebintu yabiwulidde naye ne weebuuza abiwulidde atya Nga tewali kintu naye ennyumba eseka ekuba obukule nze ennyumba yantabudde kijja kugezaako gaddako emmese nga zisala. ogenda otandika okulaba eno simanyi mmese zisala n'amataala gafaako bwe gaddako sibitegeera Ebintu byendabidde omwo. nze byendabidde omwo binene Kakati nno munnaaye He, kyasembyeyo. kati nno ku luno kino ekyasembyeyo kibadde kizibu nnyo Tukira. ayagala kunnyo tuukira ku nsonga kuba eyampadde piki yankyajinga Baŋŋaanye. ate baŋŋaanya byogera ojja kundeetera ebizibu gwe bw'oba oli nange totya kintu kyonna gweyogera bwogezi nze ndi super powers ya totya gwe mbuyira buzibu ki Bino togenda bitegeera. bino toyinza bisobola kubanga baŋŋaanye n'obyogera Kati kyogamba sitegeera bulijjo. oyagalaga nti omusajja gwafuna atategeera butegeezi kiki Obulamu bwange naati bangeewe mbyogera obulamu bwange buli mu lusuubo siya nga be bakatonda bambira nti toyogera. nze nkugambye omuntu wagambira nti toyogera kintu wokyogerera oli mufu aba alina kyeyeesiga Nabo yasazeewo ntu. ziri nteekateeka za katonda bano bali mukuka nga bukansi balina kye bayinza kukola oba ekitegeera gwe ngamba bugambi Kati gwe ngenda kwesiga. kale ngenda kwesiga nga bw'oli munnange Fendawo. nze bwendi ku kito naawe mmanyi Fenda. Nange kaala wakyalimu kakati n'enzuukuka ku makya. omuwala ono bamugaana Nakulongoosa nju. okubaako byayogera Mba naye mpise ku dayiningi. atandise okuba nga atamwattamwa Kintu ki? Kiri awo mu ddiiro kiri mu ssuuka. ali mu nnyumi za boyfriend we byagenda maaso n'okulaba nazuukuka ku makya Ekimwebasizza wano. ngenda olaba nga waliwo ali mu masuuka ne neebuuza boosi wange ekimwebasa mu ddiiro kye kyaki Yita, boosi, boosi. naye kwe kusalawo ngende maaso n'okuba nga muyita Ekintu ne kisituka bwe. ogenda okwetegereza ekintu kyasituka mba ono omuwala yeesize eki kubanga bali bamugaato bakukyogenda mu maaso n'okuba nga oyogera kyonna atandise okuba nga alobottoka kale we tunatandikira akatundu ak'omukaaga twagala tugende mu maaso n'okuba nga tulaba biki ebinagenda mu maaso n'okuba nga biddirira okuva mu Kyota Films Production abeera MK Musa Uganda. Till then, bye bye.
lyafuuka ejjembe, jjembe lya mpanga. Lyafuuka ejjembe, jjembe lya mpanga.